ebyokukola. People are jobless and desperately looking for jobs. Abana besanga nga bambuddwa ate bubi nnyo. Tukujjukiza nti lunaku lwa Friday tugenda sula ffenna kwaso Prime Ministers International era tugamba nti jangu tusule ne ffenna naawe nga tusaba nga tutendereza nga tusinza Mukama. Katusooka tujyewo bino ate tugende mu maaso. Ono agamba nti Lubega Institute of Nursing and Health Professionals sukuluma ku balala ng'oyita mu ttendekero eriyitibwa Lubega Institute of Nursing and Health Professionals anti tulina amasomo agajja okukutuusa ku kiragala nga clinical medicine, medical laboratory, records and information management, nursing and midwifery ne pharmacy. Tugamba twegatteko leero obulamu bw'obuwe omusingi omugumu. Bagamba tekumanya ebisingawo tukubire ku simu 0772 460 130 oba 0702 053 55 mukaaga. Lubega Institute of Nursing and Health Professionals, nurturing professional excellence. Ono ye mwami Ian awamu n'omwami Sadi benjogerako ba optimum manpower placement bano bakakensa bakugu mu kufunira emirimu ebweru w'eggwanga nga gwe okusitula okuva wano ku butaka mu Uganda bakakasa nti omulimu gwo gye guli wogenda okusula wateredde ebyokulya gyebiri security yo yakabi n'ebyobujjanjabi beemiridde bulungi n'olwekyo ojja kugenda bannaffe bano aba optimal manpower placement your partners in progress ng'oba osobola okukola emirimu gino wammanga osobola okukola ng'omufumbi oli electrician oli nansi waiter waitress house manager maid n'emirimu emirala nga bonna atukayo ku company bakunnyonnyole ky'ojja okukola ogenda kuba ku namba zino ez'essimu ze ngenda okuwa oba si kyo ojja genda wali eri ekabalagala Gaba Road emabega wa UBA Bank ekitebe kyabwe wekisangibwa so nate gwali ekasese totawaana kujja bonna abakubira bajja kulagirira ettabi lyabwe weriri saako naawe ava mu bitundu by'e Fort Portal kati ngaba namba za ssimu namba esooka eri 0707 07 M0 5 eyo ye namba esooka ate eyokubiri eri 0705 05 0 nkaaga mu musanvu be bannaffe aba optimal manpower placement your partners in progress. Njagala okwanjulira ekyokunywa ekimanyiddwa nga Kituzi Health Drink omulabyo omulungi wa Soul TV. Kituzi Health Drink kyakunywa ekyakakasibwa ekitongole ekyekebejja omutindo mu ggwanga erya Uganda ne bagamba nti bannayuganda tunywe tukinywedde tukirabye obulungi bwakyo era nga kirina emigaso nfufuulu kikolebwa mu katiko omubisi gw'enjuki ne green tea bulamu bwereere obuli eruddaawo nywa kigula nusu 10 lwokka akacupa kagula nusu 10 lwokka kuzanya n'akwagala genda ku dduuka erikuliraanye genda mu supermarket ekuliraanye wegulire Kituzi ojja kufuna emigaso nfufuulu ate nno nga yagala omugula mu bungi genda mu ba agenti baabwe beagenti bali luddawa bali mu kikuubo mu kibuga ekikulu eky'eggwanga oba oyinza ogenda ku factory yaabwe wali Bushenyi essimu zaabwe kanzikuwe bw'oba oyagadde obbakubirako 0787 345 ate endala 0787 355 wenyere Kituzi olaba obulungi obuli mu kye bayita Kituzi Health Drink. Afande Johnson akutuusaako Gospel Explosion ekitagguluro ennaku z'omwezi zigenda kuba 21 omwezi guno gwe nnyini gwe tulimu agenda kubeera wali eri ku Agip Motel tuba tuli Mbarara asabye omutwalo gumu gwokka n'emitwalo 5 emmeeza abayimbi bangi nnyo abamwerekeddeko abagenda okuba nga baweereza ku lunaku olwo emiryango giggulwawo ssaawa 11 ez'akawungeezi ate nga bino byonna biteekeddwamu ssente Salt Media anti ffe munnyo bw'oba okkiriza nti Afande Johnson aliko omulimu gwakoze ate oba ogamba nti oyagala Mukama Katonda munda mu ggwe tandika na kuwagira abo abayimusa erinnya lye abo abamakinga sure nti erinnya lye libuna wonna naye anaakuwa omukisa ennaku z'omwezi nga 21 Afande Johnson bw'atyo bw'atuyise. Muzadde ali erudde eyo nkusaba nti lekerawo okwemulugunya nti abaana babo tebayita nga babalirwana be bayita kiva ku ki bagula ebitabo text books okuva mu Angelina bookshop n'olwekyo genda mu Angelina bookshop ogulire abaana bo text books aba primary aba O level n'aba A level ate mu ngeri y'emu era balina ne pamphlets abayizi ze basoma ne bayita bulungi nnyo. Angelina bookshop eri ku Mukwana Arcade
Beni Kiwanuka Street edduuka baliyita AG89 abalina ebitabo birungi nnyo Kamala Obumazi n'ekyamwami Senkubuge ojja kisangayo ddala ku ddala okufuuka ow'eddaala bitabo bye balina abenjirina birungi Kamala Obumazi n'olwekyo omwana wo genda omugulire ebitabo kankuwe ku simu zaabwe oyinza okunyiga 0703 68 13 67 bw'olaba nga bano bagigaaniddeko nyiga eno 0786 34555 Angelina Bookshop tejja kujuza baana bajja kuyita textbooks ne pamphlets ojja kubanga zonna ozifuna bulungi wamu n'ekyomusumba Bugingo nakyo ejjane Untold nakyo mu Angelina ojja kubanga okisangayo kibi nti abaana baffe bagetinga desperate era in desperation wava obuzibu obwo bwe tulaba ng'ogenda okunoonya emirimu oli ne muyingira offisi nga mulimu ekitanda yes waliwo mu America gye bali bakaka ne kampani ezimu okubeera n'ebitanda naye nga ziri awawummulirwa nga bagamba nti omusitaafu okukola ng'adoozinga kisingako n'agenda neyeebakamu deka 15 oba 5 nadda nafreshinga up nadda nakakala by'emirimu gye ne bwingira n'abagagga abamu nga bakuzeekuze babeera n'ebitanda mu kofiisi zaabwe naye nga si bya fujjo nga bwatula mu ofiisi n'awulira ng'akooye ng'agenda ng'agalamirako teyebaka ti mu ntebe agenda neebakako mu kitanda era nga teriyo fujjo libeerayo waliwo kyensaba oyingiraka ofiisi kye batusangamu ffe nga tukyasoma kubanga abaana bano okusinziira ku myaka gyabwe suubira nti singa babadde basoma nga bagayadde nnyo ow'emyaka 16 abali mu senior 3 singa babadde bagayaddemukko mu kusoma 13 senior 1 ye oli mutuufu senior 3 abatagayadde namu anti biyinza okubanga ebizibu bya ssente biki abatagayadde namu 16 aba senior 3 naye ffe we twali tukyasoma ku levels ezo okuviira ddala mu kibiina ekya P6 we batandikira okutuwanga bu lessons obwo bu tips obukuwa confidence okwerwanako singa oba ogenda kukabasanyizibwa temukyabwagala kino kyawukana sex education nedda kino kyawukana nga bagamba batya especiyoza yakyalako ewamwe yatusindikiranga ababaka kubanga yali advocate for taekwondo lwakuba we yagamba kungufa ate abalala ne bakitwala nga comedy ne batandika okuseka naye nga at least balinganga batusomesa ffe kubanga twali baana bawala nga bakusomesa bode y'omusajja bw'aba akulumbye weerwanako otya kubanga bw'otunuulira omusajja ono ejjoogo lye yakozesezza ery'okusooka okutuuza omulala wali ate asooka ave kuona adde ku ono ate nono naye gwavuddeko atuula alinde bw'amutiisatiisa atuddeawo yagamba yabeebasa bonna wamu kati wulira ejjoogo ng'eryo kyatuwanga confidence nga kikubuusa kibuusa endowooza ekiriko muba muyingiddemu embi conspiracy tebeerawo obuzibu obutegera we buva kati ono aba alowooza munne akikkiriza oba naye alikirese kigende mu maaso nga temufunye time okwegeyaamu tikisajja tukikube omwana mu bigambo by'abaana bano kutya omusajja kwe anti kati bw'amala okuteekamu okutya temuyinza kuconspire kuteesa obulozaanoza munnange takifuddeeko loza tulina kukola kino kati mugenda okumanya nti mwenna mubadde mu kikaayanya ng'omusajja amaze obubakozesa katonda yatukola bulungi abantu nti tusobola okuteesa just na eye contact ne tuteesa naye nga tetwatudde bigambo fedde byoyogera omusajja balite teyabayingiza nti mbatwala kukola kintu bweki bagulawo oluggi tugenda okwogera ku by'emirimu n'atandika bukolomooni atiisizza buli omu ne basoberwa anti kakati obuzibu nze wensookedde ddala okubuzuula
we waneno nti abaana baneno bambi tebafuna opportunity eyo sanga okuyita mu ffe kye baatuteekamu kye twayitamu buli omu anti asomera walala kakati ekyo akazibu akali awo abasomesa tubagamba basenior women balagawa abaana mubasomese ebintu bwe bityo obuvunaanyizibwa temubuteeka ku basomesa mubuteeka ku bazadde bebaba bagamba abaana baabwe nti omuntu bwakola bwati mukole bwoti anti wakiri omusajja bw'omunyiga bwoti tayinza kgenda mu maaso omusajja bw'omukola bwoti kuba enduulu kolaki kuba enduulu kaya nako tebajja kutta naye ate nga nokutta kisoboka buli akugambako nti linde bambi besasi ku ttaka kubanga ate olaba nti abawala b'ennaku zino abamu ekimugira mu bwongo singa asanze omusajja ng'agenda mu kabasanya ye abalowooza nti asobola omwenganga n'amulwanyisa mu condition gy'aba alimu naye ebyo byonna byonna zaalinganga lesson ze bajjanga batuwa tonamulaga nti okkiriza oli submissive then olyokumanya weaker points ze we ziri n'olyoka omwaŋŋanga n'omukubi enduulu egy'okutaasa mbali enjagala ettooka eyo tugikomyawo katono kubanga tulina kitwali tutandise kirimi genda nga tukyogeddeeko bannange politics okukuba obucupa kiki naye omulundi ogwasookera ddala bebekulu okukubwa obucupa nzijjukira ab'ebyokwerinda baavaayo ne bateeka obukwakkulizo ku bategesi b'ebivvulu mujjukira bulungi nnyo nti bavaayo ne bagamba nti abategesi bano oluusi batwala abayimbi abantu ba bulijjo be batayagala mu bitundu okuyimba kyekiviirako abantu okureactinga bakuba obucupa ye poliisi yennyini eyatutegeezezza nga baneeno bwe babeera baagala oluusi sympathy kati baneeno 11 abaakwatiddwa bagenda kunnyonnyola oba kituufu babawadde ssente ng'ebibadde byogerwa kuba babaddewo debate y'amaanyi nti yabagula nti bebekulu kati babadde tebakyamukkiriza kuyingira eri ew'omunene kati ng'alina okwesitagingawo nga big eye bw'omulaba bwe bamukuba era nene bamukwata ku mukono era waliwo ate bebekulu awo yavaawo ati mukwano gwa Museveni for a very long time naye tolaba waliwo abantu amulusi betulowooza nti mikwano gya muzeeyi ne bagamba nti muzeeyi n'abeerakiraze omulundi sigumusa ebiri nti amwagala ng'omuntu ekintu ekyobucupa kyava nti abayimbi bayingirira ebyobufuzi tebyaliwo edda abayimbi bakubagananga bo bokka nga bakubagana lwa music nga balwanagana nze kabakawo baraveras as we call them ne bagenda buli wamu nga tebakubye nti lwaki wakubye gundi naye kasita bayingirira ebyobufuzi omu n'atandika okulumba ono n'oli n'alumba ono kati ate gano ge mazima agakaawa nti ne gavumenti nebaako abamu beeziyiza okuyimba ng'ate ekkiriza abamu ng'ate teganye bantu babamu kulaba bivvulu abaagala oli bagamba nti naawe tojja biyimbayo ng'owaffe tayimba so simple like that naawe tojja biyimbayo obuzibu buno obuvudde ku gavumenti kubanga jjukira yes ndowooza tukyanukule mu direction South Africa gundi tebamukubirayo kumpi ani kusaasira ne mu America kati okiraba nga kirina ekintu ekyayingira ekizibu ekizeewo kusaasira ekyamukubya yalinnya ku stage n'ayogera ku kibiina ky'ebyobufuzi ate nga abantu baali bamusuubira kuyimba ne bamugamba olese byabufuzi oba olese music anti kaakati ekyo gwe mutawaana gwe balina bw'oba ozze okuyimba yimba era yajja ng'ayambadde ng'ekibiina ekimu ne bakisirikira ekyo kyafudde naye kaakati ekyomuyimbi okujja okuyimbayo nti ayimbe ekyo kizibu nnyo kaakati kaakati naye ng'ani akireese baagala okwawula gavumenti yekireese baawule Kyagulanyi ne Bobi Wine kati ne bana baravura bagamba ate tubaawula naffe ali omu Bebekulu ye Bobby ne waliwo Bebekulu Bebekulu kali gutwogerako ne mobilize we NRM tebabaawula
But I think waliwo taking someone for a ride kyekigambo kyekyokubuzabuza okuwudiisa kukuwudiisa abayimbi abamu nsubira nti omuyimbi nga Kyagulanyi agenze mu politics si by default abadde politician kuva lwe yatandika ennyimba ze zonna bw'ozijjukira abatayimba byabufuzi tulegeragana zonna nyingi abadde political obwongo era nga yalabika yagenda mu music okuyisaawo politics we ontegedde naye bano batulaba abasinga kati obungi bagenda mu politics kubanga biganye mu music era bajja kukozesa nnyo akakodyo kabankubye nga tebamukubye olejja kuteekamu abantu ababe Bebe Cool ate tannakakuleve ye yabiganye naye ate kati ye trend eriwo Bebe Cool shows bw'abanga ayagala sente nga bamukuba obucupa abantu abagenda muki katutunulire abantu abagenda mu bivulu ebyo bavubuka abasinga obungi era abavubuka eno abavubuka abali mu kibuga Kampala ekibuga Kampala ekibuutikiddwa people power so you expect that ekibuga Kampala kigattamu akagambo kamu ekyabavubuka bavubuka ekibuga Kampala ekyabavubuka ekibuutikiddwa people power kati you expect it kerike kugambye owaffe temumukkiriza kuyimba lwaki owamwe ayimba oba mwana abiyimbawo yatya wano naye ate erudda nze kubanga kaakati bo abantu let's be really logical just kati abantu bali tubalowoleze nti bo tebalina tiyagaasi tebalina bimotoka binazingako kifo owaabwe gwe baagala mumuzingirako ekifo ne mumugaana okugenda nayo ekuleeta obucupa kati bo kye balinawo kya bucupa kye bakozesa as simple as that naye gundi bamukubye nagenda maaso n'okuyimba kwe yavuddeko yavuddeko tugireete wano bamugyeko yayadde aleeta oluyimba olulala simanyi baluyita fayo olukwata abantu ennyo ne bagamba totulabanga kwata era bagundi be bamugyeko nze saabigoberedde nnyo naye nawalina posi gye nasomye nga bamwebaza okumalako era nolinambuza nga nti basibitegeke wafunye otya gatisi zigenda maaso n'okuyimba nga bantu bakanyuga teyabimazeeko sebo teyabimazeeko naye ate nze mu ndowooza yange ekintu kino ekyokukanyuga obucupa tuyinza okibalira ku busiiwufu bwa mpisa obw'omuntu then erudda waliyo abantu abamu abagamba olw'okuba gundi akola ekintu nange kankole waliwo ekikolebwa abalala ne balaba nti kinyuma kati ono omusiiwufu w'empisa bw'akasuka oli omulala alaba nti kinyuma n'ayongerezaako bagenda okulaba nga tewali busiiwufu bwa mpisa anti kaakati this is what they call mob justice nga bw'olaba bakuba omubbi nze omanye ebigambo sibirumamu abantu bamanyi nti poliisi waliwo eri naye olw'okuba bagamba nti poliisi eta abantu nga twakamutwalayo ne bagamba katumukubire wano katumukoleko sibaba basiiwusi ba mpisa balina kye beetamiddwa ye message yemu gye bayagala okutegeeza ye bakakuba omulamuzi mu kooti abantu kaakati bakyusiza nti obwongo bwabwe bulowooza ku kinti owaffe bamugaana that is what is happening we must read people's minds even before you go there. I've never gone to those people naye otegeera nti bano abantu lwaki bakola ekintu bweki kakati ekibuuzo ekiriwo lwaki buli gwe bakuba akacupa nga bamutwala butereevu ew'omukulu olaba abamu balowooza nti babiseetinga bebi yetuukira bebe yetuukira biifu eriwo bategeka ekivulu ng'oli agenda kutegeka ne bakibulookinga bebe bukulu n'ategeka pulezidenti n'agamba abantu
n'abawaga bagende n'asasula ne ku tiketi ezimu. okiwulira Naye kino ekyo kati tekyabadde abantu kike. ababeera mu bivulu ebyo abamu nga bawagira ono balina mayindi eri egamba nti lwaki owaffe tebamukkiriza gwe naawe tojja biyimbawo wano tojja biyimbawo wano. Okay. Okay. Politics tugamba nti NRM oba government yeeruma engalo. But it's a catch-22. Abayimbi abantu kati babalwanyisa ate abayimbi kati b'ebufuzi babiyingidde. Kati tukyayinza kwogera ku byabufuzi bya Uganda somehow abayimbi bali ku forefront. Bwe kityo bwe kitambudde era tulina ekyakukikolera. Tugenda kubanga tuwummulamu katono bwe tudda tulina abagenyi bagenda kwogera ku bulamu bwaffe.